Baddereeva b'oku Entebe siteegi mu paaka empya batabukidde olukiiko lw'abakulembeze baabwe nga babalanga butalaga nsaasaanya ya nsimbi zaabwe ze bakungaanya okubakulaakulanya n'okubajja mu buzibu obutali mumu bwe baba baguddemu. Beesoza akafubo era oluvannyuma batudde mu lukiiko n'abakulembeze okuva mu kibiina ekibatwala ekya Kotsa okusobola okumalawo embeera eno nga mu lukiiko tebakkiriza bannamawulire. Bakira munda balwanagana okwesika n'okwekwatiramu amataayi era ng'abamu bavuddemu bayomba. abavudde mu kotesa tetumanyi gye bavudde bazze wano ne bakyakanya miitingi ya ajibadu gye badde akoze wano ku kanso ne bamuwamba ne bamugyako omuzindaalo. Bavumiridde obukulembeze obuliko obutabafaako okuggyako okudda mu kubabbako ensimbi zaabwe era ne balayira okubaggyamu obwesige. Ffe kitulese wano kyakuyimiriza akakiiko katubbidde ebbanga. Bo baagala kuleeta kyabwe kye beetaagangako batuleetedde abantu tetubalabanga mudde kubalaba lwaki tebatukkiriza kwogera lwaki batukaayana omuntu omu bw'ati nalemesa olukiiko lw'abantu 10. Tukoledde emyaka okuva kyamani waffe yafe emyaka giweze ng'ebiri naye akawunti ya ddereeva tekulibadde siringi 11 buli sente ze tukola batwala butwali buli sente ze tukola tukolerera bo. Omusajja gwe bayita Bosa Muhammad atubbye sente emyaka 8 sente tugenda okulaba nti akawunti tulirako miliyoni 47 ate ogenda okuddayo okubuuza nti ate ziriko miliyoni 37 ogenda okuddayo okubuuza nti ate tekuli sente kati ffe twaga twawumuza akakiiko ako katuule nga bwe tunonyeza sente zaffe gye zigenda n'ezipiika tuziragawa kati ate kidde Stephen womupaaka enkadde ate ajja nti tutegeeza ku siteegi yaffe omupaaka empya. So mu mbeera yonna ffe tusaba ekintu kimu bakama baffe ab'oku ntikko batutereereze omulimu gwaffe tukole nga tuli bamativu mulimu gwaffe. Twogeddeko n'abakulembeze okuva mu Kotsa ne batunnyonnyola ku kiki kye basazeewo. Mu bya ssente tutaddemu Musa abadde azikwata ennaku Musa akwate ssente tubale gye twagala ekirala kwongeramu n'omuntu welfare ebintu bitambulenga kubanga okugoba olukiiko si kyeki kubanga olukiiko nalo lulina ebirungi bingi tutonzagana nibyo n'abakozi Ssentebe waabwe Yasene kiti kya Muweesi bamusitudde mu bbanga nga bwe balayira obutaddemu kukolagana n'akakiiko kakadde. Mu ngeri y'emu mu lukiiko olutudde mu zooni ya Muzaana nga lwetabiddwako zooni okuli Kisaasizi, Kisementi, Kalanzi n'ebirala lwetabiddwako abakulembeze b'ekyalo. Tuyambiddwa tutya bakama baffe bwe baba balemiddwa okutereeza embeera eri ku kitundu. Poliisi n'abatuuze nga bategeezezza nti obumenyi bw'amateeka busuusa mu kitundu kyabwe kyokka ng'abamu ku bakulembeze bakolagana n'abamenyi b'amateeka. Twekwateko ngaffe abatambuze abatunda ennyama tuba tumanyi abayaayi tumusongera ku omubbi tubamanyi bonna. Abakulembeze baffe bwe buzibu singa baali tebakwekerera abaana abo tebandibadde babulabe. Buli muzadde mbadde nsaba twekwatire wamu tulabe nga tuyamba abaana kuba ffe tubazaala. Omwami wange yali agenda kutuuka ewaka era n'afuna abafubuka abamukuba amagi ku motoka akole akisidenti simanya ekigendererwa kyabwe oba kyali kyakumuwamba oba kumutta. Balumiriza omukulembeze w'abavubuka mu muluka gw'e Kabalagala Women Mayinja okubanga y'omu ku bakolagana n'abo batigomya era ng'ono yeetuuma n'erinnya lya Al-Qaeda ate nga kansala w'ekitundu Halima Titi Namanda ategeezezza bw'ati ku mbeera eno. Ekitundu tugenda kutuuza bamaama b'abaana twogere nabo tusale amagezi tubafunire bye bakola naye ekitali ekyo bazadde bonna abeesuddeyo bwa nagamba amateeka gajja kulamula abaana era bajja kusibwa. Lwaki ni kaseera linnya lyo lye liwulikikana mu bakozi b'ebibi? Njagala weetereze ensi yakooyakooya dde abantu bajja kukwotya.